wakati ye ayagala kuvuga line ya Idi Amin absolute dictatorship bakange bakutye ali mu theory ya Nicole Machiavelli, leaders are not loved, leaders are feared. Naye kati mu era eno eya kamera ezitamanyiddwa muwendo, mu era eno eya global village, mu era eno gye tulimu ey'okulabisa ng'abanafu abamu bwe bagamba, mu era eno gye tulimu erimu amateeka agali ku international level, waliwo ebintu byajja okuwalirizibwa wadde ng'abiikiririzaamu, waliwo ebintu byajja okuwalirizibwa okusuula. Bwe ndaba notisi za jjajja zakozesezza otutwaliriza mu lukujjukujju, wuuno ayagala kusaba Kisanja atutwala 45 kubanga naye kuno tugenda kulwanagana naye. Ne approach gyakozesezza, ne ndaba ne approach ya Muhoozi gyakozesa, asaaga Muhoozi tajja kugguka, ayinza obutagguka. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Statement eyo yagikola 2016 ng'alayira nga yakimanyi nti by 2021 because mu kiseera ekyo FDC ya leading opposition party. Era ojjukira ku olwo lwe yavuma n'abazungu n'agamba these people they are just a bunch of useless people. Era delegation ya European Union yasitulamu ebyayo ku mukolo ogwo ne beeyongerayo ne bagumulekere ndulu nevuga mu kidaala. Kati mu byobufuzi osobola okukola prediction yo gwe mu interest zo, because General Museveni is a politician. Tosobola mugamba nti mulimi wa bikajjo oba mulimi wa mboga. Is a politician. Kati yakola statement eyo ng'akimanyi nti amapeesa ge yali anyiga FDC yali teyinza kusigalawo, and indeed byali ayogerako yali abitegeeza, era ndowooza olaba gye baakola ki, gye baamalira ng'abasazeemu wakati. Kati yajogera 2016, 2017 ne wamerukawo tiimu endala gyataabala, because mu political science bakugamba tewali muwanvu kimala kumanya binaabeerawo nkya mu byobufuzi. No one is tall enough to see what will happen tomorrow politically. So tugenda otuuka mu 2017 ng'olugero lukyuse, be yali abaze nti bagenda okumalawo, ng'ate waliwo tiimu emeruseewo mu kiseera ekyo ng'ekulemberwa Kyagulanyi Ssentamu, ate gy'ataabala, ate ng'ezze n'enkuba ndala nnyo evudde mu society endala nnyo evudde mu ghetto. Kakati statement ye nekola ki, naye nga ye ng'ebigendererwa bye ye bw'atyo bw'atambuza, yali kyagadde okumalawo ebibiina naye nga tasobola. Kakati era n'agenda mu maaso namulaba nti people power malufuke NUP n'etambula, era n'addamu n'akola statement, era namulaba n'agamba abo boona baana bange abo ngimanyi statement ye yetambula, baana bange nja kubamalawo. Oba yali ayogera n'Abanyoro oba Batoolo, abantu moduleeyo yali ayogera nabo. Kakati era omanyi Mwami Museveni bw'ayogera ku kintu aba tasaagamu, nzi kinamuyigako. Era olaba nga yatutandikako, era ffe abamu ku byatujja mu NUP ng'omukono gwa Museveni guyingidde ogw'amaanyi, nga guzze gugamba nti buli kagezi munnyu yenna afulume wano. Tetwasigalayo my friend, kujjako ng'oyagala kufa. Omukono gwa Museveni omuwanvu yagusindika yeri, era nga byagamba boona baana bange, n'atunula bw'ati nga balinga bamulikaawo. Era faces ezinyiga amapeesa mu kibiina kyaffe ekyo ozirabanga zikonekitinga n'ejjajja, era ne public abantu abo bamanyi ne weesigende mu bingi. Kakati be mutugamba tusigale nga tutambuza nabo, lwaki temwegase kubali ne mujja n'akabiina akamu akatini. Nze Mwami Museveni watadde amaanyi ntegeerawo, era enkuba emundu engeri gyebeevugamu manya nti Museveni ye nannyini yeeyo, tewaliwo civilian mulala wano ayinza kunyiga amapeesa ago. Wakati nze nga nakubuulidde amapeesa ge banyiga mu NUP
yali Museveni kenyini yali mu lutalo civilian omulala yali tasobola ganyigaako kuba gaali ga kikugu nnyo ng'ate bw'olemezaamu gakutwala n'okkirira enzira kumwa. So njagala okutegeeza nti okubalukawo kw'ebibiina bino tekitegeeza nti Mwai Museveni yajaganya nti era awangudde. Kitegeeza nti obwagazi eri ebusoga tukiyita obwenzi, ono kiwulikika na bulala, obwenzi obwagazi obw'okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga bweyongera. Jeno Muhoozi Kayine Lugaba, ekisooka nze kinjagala okumutegeeza kiri kimu, obukambwe bwe tebunatuuka bwa Idi Amin. Tebunaba wadde yinki bweti, naye Amin waali taliiwo. N'amagye tenaba gakola kutuuka ku levu ya Idi Amin. Oli yafa Field Marshal. Kale oli Jeno mu mbeera nga taata we yali mu driving seat ye, kale tetuganye. Naye kuba kati ye ayagala kuvuga layini ya Idi Amin, absolute dictatorship. Bakange bakutye. Ali mu theory ya Nicole Machiavelli. Leaders are not loved, leaders are feared. Naye kati mu era eno eya kamera ezitamanyiddwa muwendo, mu era eno eya global village, mu era eno gye tulimu ey'okulabisa ng'abanafu abamu bwe bagamba, mu era eno gye tulimu erimu amateeka agali ku international level, waliwo ebintu byajja okuwalirizibwa wadde ng'abiikiririzaamu, waliwo ebintu byajja okuwalirizibwa okusuula. Ekyo nga nkimaze. Ekyokubiri, nze ndi musanyufu. Ekinsanyusa kiri kimu, nali ntidde nnyo Jeno Museveni ono atufuza emyaka 4. Kitooka emyaka 4, omuntu okubeera mu buyinza mu myaka 4 simaanyi tebakulimba. Omuntu omu okubeera mu buyinza emyaka 4 kitegeeza bunafu mu kulowooza ne mu kutegeera, kubanga power, state power, teri sustainable for the rest of your life. Abazungu bakikolako study ne bakimala, kyova olaba bakiteekako perimeters mpitirivu nnyo olw'okubanga kireeta ensasagge mu ggwanga. So mweyo embeera njala okutegeeza nti wadde tuli banaku 9 tusobola okuviirako ensonga ereeta enkyukakyuka, kubanga okusuula gavumenti ey'emyaka 4 tebagisuula mu makubo matuufu, mu formal structures eziba ziteereddwawo ng'okulonda ebintu modulo eyo, conferences ku Hotel Africa okusuula gavumenti y'emyaka 4 ebanga kikolokomba. Ekikolokomba kikuba akagaali ennume y'ekigu oba pikipiki. Gavumenti okugwa ebanga muvuzi w'akagaali oba wana ogirina okukikolokomba kitono nnyo n'oseerera n'ogwa. Kakati gwe totunuulira establishment ya state, gwe manya bumanya nti state eno weetuuse, any slight mistake eba egwa. Kakati ekibuuzo ekiddako kiba nti when is that slight mistake eneebeerawo ddi? Kakati esobola okuva ku nze, esobola okuva ku ggwe, esobola okuva ku ono omukulu oba omutaka omulala yenna ali eyo. So gwe tulowooza nti baamalayo, tebanaba kumalayo. Then ekyokubiri, lwaki twegatta ku balala? Yes, abantu bannayuganda sibategeera butegeezi, naye kambategeeza olwaleero. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira.